Gaitenga bwe mwagala tibudala simanyani bumba kali uli rumusanga nga ne passport nenda nga muntu eriko bumba kali Bakali Beka Abu Bakari si bumba kali si Bakali sani si Beka singa waliyo Beka naye twali mutegedde mu obusiramu bwamwogera ko tarehe yali yogedde ku Beka oba ku bumba kali Bumali gwe Umaru ndi yenze byani yenze Bumali mala sijja gogera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwato bwe yazaala abaana be era batugamba nti mata abaana be bonna bafa abalenzi fi sigharihim bafa baki bafa bato amma albanat abakyala oba abawala bonna fakulluhunna adrakna alislam abawala bonna bonna mbawala ba nabbi bonna adrakna alislam ba embracing obusiramu fa aslaman ne basiramuka wa hajarna era ne bakola batya ne basenguka basenguka naye mu baana aba nabbi sallallahu alaihi wasallam eyasembayo okusenguka yali Zainab eyasembayo okusenguka yali Zainab insha Allah ekyamukeereyo okusenguka tujja kiraba ejjuma eddako biidhnir rahman era ko tujja okutandikira ekyakeereya Zainabu okusenguka okujja Madina tujja kukiraba biidhnir rahman bonna basenguka era bonna bafiirawa bafiira Madina Zainab okusenguka kwe we yajja n'abeera ne nabbi yali asobola okuddayo e Makka kubanga ekyamukeereyo okusenguka nti ye yali muki yali mufumbo Zainab yali mufumbo kyekyamukeereyo okusenguka era etteeka erisengula Zainab okuva e Madina okuva e Makka ajje Madina oba okuva mu Hijaz ajje Yathrib lyali tteeka lya Allah ligaana mmwe kuwasa baana babuwala nga si basiraamu ne mubawasa n'abaana ab'obuwala okufumbirwa abasajja abatali basiraamu balinga bye bali etteeka eryo we lyakka Zainabu n'asenguka n'ava e Makka najja e Madina saba Allah w'ekitiibwa atufuule abasiraamu abalungi ate abawuliriza ebigambo ebirungi ne bagoberera obulungi bwabyo saba Allah jalla jalaaluhu atuwe obulungi mu ddiini yaffe atuwe okumanya n'okutegeera atuwe okufumiitiriza n'okwawula saba Allah w'ekitiibwa atuteeke mu bantu abagenda okuyingira ejjana ey'emirembe atuse mu bantu abateeka amateeka g'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nkola atuteeke mu abo abazuukusa sunna atujje mu baziika sunna tuleme kubeera mu bantu batategeera busiraamu tubeere mu bantu abategeera obusiraamu saba Allah subhanahu wa ta'ala afuule umma y'obusiraamu nga ye umma esinga okubeera ey'ebbeeyi ate ey'amaanyi saba Allah abalina abaana abayizi abagenda okukola ebibuuzo naddala ebya finals saba Allah subhanahu wa ta'ala abateebese makisi ezisinga okubeera ennungi naddala abo abaana ab'obusiraamu saba Allah abaana baffe abawe okumanya n'okutegeera abawe okwekuumira ku busiraamu n'okuwangalira ku busiraamu n'okukolera ku busiraamu saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulungi obuli mu kiro ekyaleero atutaase obubi obukirimu atuwe obulungi obuli mu luvannyuma lw'ekiro kyaleero era tutaase obubi obuli mu luvannyuma lwakyo ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا واهدنا واهد بنا اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اجعل هذه بلدة سخاء رخاء وسائل بلاد المسلمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ارحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Eno ye Salam TV. Bugalo. Oyono urota okangura school fees. Nobwe ni mpurira maziga ha mutumaha bw'amashemererwa minji munonga. MTN yashashura school fees za tamu meka. Tamu 3 nubwo mwaka gona. Nyawe ni ndagama no sports school kandi egene receipt yishomera kikumanyisa nguzahikayo. MTN ni ngisima ahabwe cyo cinte cyakora kandi nishemererwa munonga kugambira abazire batahi banje buri omwe wena kozesa MTN momo arikwezo nizarikishasora school fees. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Introducing the next evolution of streaming in Africa, re-engineered from the ground up, a new look, a smarter, faster interface, seamless, powerful. AfroMobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, AfroMobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your AfroMobile today. AfroMobile, authentic African stories. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo shuwa. Kati nange bampacking it Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Nyanza Bruno Betty muzukuramu kumandika na teranga nyingiro ne banafa ba MTN wanje MTN walololo MTN gambachi to get the power to win njagalo ofune lyanyi okuwangula ogenda kuwangula ota ngenda kubanga bobukade 10 buli wiki wanje ngenda kubanga kwasa obukade 10 buli wiki kusimu ye nyinyi chabonka chimuchoka line ya MTN banabeka buli ogenda okusasula ekintu kyonna ogenda okusasula nja kwese momo obulya buli ogenda okusasula ngenda kyosasula kyonna kozesa momo Uzo kwanga ngenda kwewola kasente kozesa momo wanje ogenda kuinvestinga kozesa momo abwe mteli we jamani ne kwa bukade 10 buli wiki wala kastello bimala bwe pa wentandika ngamba kyekiriwo wanje ne kwata ku masimu ngamba halo walirudawa tenze tirinyi halo walirudawa zende guru halo walirudawa ndi mutukula halo oliwa ndi mwanange ndi wano mu office ntode nyiga ma computer ne nkuta awa namwe kasana benesi okuberanga mwana wote koze bitu no amanga epeyinze ebolowinze investinze ngekozesa momo. Remember to dial *165# or use the Momo app to borrow, to pay, to invest, and you could stand a chance to win 10 million weekly. Better steady, be better. Sometimes I've been affected by those who send me money, by those who tell me send money on this number. If you don't send, we are going to switch you off. Recently, there is a man who keeps calling me from West Nile. He keeps sending money on my number. And thereafter, he says, you send back my money. Yet when you are sending money, the name of the person you are sending it to, this guy, I hope he's watching. This is like the 4th time. I have sent my money on your number by accident. Please, can you send it back? He said, is he security?
So let us be very careful, follow the process, and then master them. Let them not be in a hurry, and then be extra careful. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Eno ye Salam TV.